Bannamagye batuuzizza meeting era nga bano beemulugunya ku engeri mukulu Muhoozi Kainerugaba gy'abayisaamu n'okubalaalikanga nti oyo nja mutta, oyo nja muggyawo, oyo sijja musobola. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti omukulu Muhoozi Kainerugaba agenzedde ddala mu maaso okulaalika bannamagye n'okubalaga nti tebalina kiddako n'okubateekateeka nti ye ekamala byonna era bwe batali bo tebajja kgenda mu maaso. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti bino byonna Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabirabirawo nti bannamagye abamu bajja kujja bamukuba obwama bamugambe nti abantu abamu baagala okusaanya obulamu bwe era badde bagezaako okumubbira ku byama ebifa mu State House nga bwe tubadde tubiraba era nga bwe tubadde tulaba abo abavuddemu ne bagamba nti kirokolebwa ekintu kino kikyamu kino kituufu wabula ne basalawo okubasirisa. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu naye agenze mu maaso n'okulaba enteekateeka z'abakulu bano nga zirimu okwagala okusaanya obulamu bwe naye nabo bonna ngaawo twalaba General Katumba Wamala ng'akwatiddwako nabo batandise okulaba nti ono omwana alina mission ze ndala nnyo era mission ze za kumagyawo obulamu bwe. Alright, kasoma bwe kati era nawe Bungereza bannayuganda bonna abaagaliza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda emirembe bakutegeeza nti nga bayita mu nkola yaabwe mu beegattira eya wendigwa wooligwa ekwaniriza ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II amazaalibwa ag'emyaka gye 7 ag'ekitiibwa. Ku Lwomukaaga ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogwokutaano mwaka 2025 gajja tandika saa 7 ez'emisana gakomekerezebwe ku ssaawa 10 ku ssaawa 11 n'ekitundu ez'akawungeezi mu ggwanga lya Bungereza. Bakutegeeza nti endagiriro yeno wano wammanga gwe naayagala okubeegattako mu kujaguza okwo. Endagiriro yeno address oba n'abeera bagiyita Camberwell Grove Chapel Evangelical Church ku namba 96A Campbell Grove London ku SE 58RF. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu z'abano abategesi kuliko Senga Hajati ku 0723 82 668 186 abo Mumbejja Viki ku ssimu eyo mu ngalo 0739 5422 oba mukyala Enidi ku ssimu eyo mu ngalo 0788 Wangaala Ayibeene. Obulango babuweddeyo ng'era bw'okimanyi tuba tusimbudde ke kalango kankasembeyo ak'Ebungereza. Alright, kati tugenda mu kalowoozo kaalyo then tugende mu Kigulalugi tusimbule video. Alright, akalowoozo kaleero njala kagendere mu Uganda era gyali ngenda kajja mu lufumo olugamba nti wali kalolo kato ngenda dujja mu lufumo olugamba nti wali kalolo kato. Ebiseera bisinga obuloolo buva mu nkoko oba embaata nga zituuse ebiseera byazo eby'okumaamira. Obuloolo buno bwe buzingako ekisu ky'enkoko oba enkoko wezimaamira munnange tosobola kwawula kaloolo kabiika oba akaloolo akato bonna obuloolo busigala bwe bumu. Era bw'oba ogenda obufuuyira totaliza kiba kitegeeza nti naawe omuntu yenna bw'afuuka omulabe wo totalizanga omulabe wo. Teri mulabe muto kubanga omuntu yenna bw'ava ku ekyo kye mwemanyiddeko nti mwakola endagaano agivaako aba afuuse mulabe wo. Ne gwakulaga naye ebiseera ebisinga aba afuuse mulabe wo kubanga Abaganda tugamba nti mbulya gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. So omuntu yenna gy'oli njala kutegeeza teri kaloolo kato omulabe wasigala mulabe wo. Olina okumwegendereza ennyo era n'okukola ebyo ebikutwala mu maaso okusinga okubeera obudde ng'omala ku bulabe wo. Olina okufuba okulaba nti bw'oba otambula ng'oli mu biseera by'akazigizigi ng'ogugula n'abalabe bo. Buli lw'oba otambula ebigere 5 ebibiri biteeke mu maaso, ebisatu tunula emabega ku mukono gwo ogwa kkono n'ogwa ddyo omanye ani akulya emabega n'ani akukulembedde ojja tuuka gy'olaga. So totambula mulambaalo kubuulira kubanga kyangu nnyo omuntu omulabe okuva emabega n'akutuusaako obulabe. Kati njala kutegeeza mu kalowoozo kaaliro bw'obanga odiringa n'omulabe mu biseera bisinga fuba okulaba nti omulabe wo omutegeeza nti omutegedde nti oli mulabe ayagala kutuusaako obulabe
nti oba mulabewo kijja mwangu nnyo okutegera nti omuntu gwe mbadde ngenda kukolako obulabe antegedde era ajja kuttamu ku bigere emabega anoonye enkola endala gy'ayinza okutuusaako obulabe naye naawe oba wavuddewo dda nga wakyusiza dda envubo olw'ensonga lwalembera nga n'embiro kwotadde akalowoozo kaba kakomya tugenda ku Kiggula Lujje. Mbalamusizza nnyo banyamula basse mwena abanyumira programu eno naddala akanyumiro kana k'Ekiggula Lujje kansobe nti muli bulungi mwe balekkola. Mu Kiggula Lujje kya leero njala kiweleza bannayuganda mwenna abatuuse okuwayira oba okuwasa ku sayidi zombi abawasa n'abawasibwa mayina kuzino n'abakazi bawasa akalowoozo ka Ekiggula Lujje kino njala kibaweereza bulungi nnyo. Waliwo obutambi obwatambudde ku social media ng'omusajja munnayuganda avuga emmotoka agigolomola alinnya musajja munne olw'omukazi. Njagala kubategeeza akatambi ako mwakalabye saagala obudde nnina butono nnyo saagala nnyo kudda mabega akatambi kano mwakalabye omusajja ono y'ono omusajja oyo y'oyo yakoze ekikolwa ekyo akatambi kano ke kano wano. Banange salamu alaikum jebaleko mawulire siga sanyu wali mulaba waliwo omulambo ogwebaseewo abamanyi eno bayitayo Livonia n'abamanyi omusajja gwe bayita Arizona assa omuntu Arizona akolerako eri galaji liri wali abagimanyi eri Livonia yakasenguka n'agiddako naye assa omuntu ono gwasomedde uyo amutaddaawo nti asoose kujja n'ennyondo n'ayagala omukuba ennyondo ne balwanaawo bavudde mu kulwana n'adduka n'ayingira emmotoka ye n'abadde right obudde tulina butono nnyo naye njagala mbawo Ekiggula Lujje kyaliro buli omu wooli ojja kunneebaza ng'Ekiggula Lujje kino kikutuuseeko. Mu Kiggula Lujje kyaliro njala kitegeeza mwenna abawasa n'abatuuse okuwasibwa nammwe abawasa. Eno ensi Mukama yagituweesa ddembe era tugibeeremu mpaka lwakuyita odde gy'olina okubeera. Mwannyinaze ali eyo naawe muganda ng'ali eyo mu Kiggula Lujje kyaliro njala kutegeeza ofubanga nnyo okunoonya emirembe bwe giri kubanga ky'ekyobugagga kyokka ky'olina mu nsi. Ofubanga nnyo okunoonya emirembe wegiri so si mirembe. Obusungu biseera bisinga bwe bukusukkako buyinza okukozesa ensobi naye kino badde okimanyi kankikunnyonnyola kitege mu Kiggula Lujje kya leero. Ffenna mu nsi muno bwe tukula tunoonya omukwano obaako gw'ogamba ebigambo byo n'abisiima ne musiimagana era ebigambo bibabeezaawo okutuuka mufunamu enkenyera muyinza otula ne muzza omukwano gwammwe. Ne buli lwolaba ng'omukwano guseseetuse gutandise okukaawuuka ngenda kukusaba n'obuwombeefu wattu omukwano ogwo gwesonyiwa oguleke gugende kubanga buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero n'obulamu bwaffe obw'abantu buliko obudde buggwerako kati naakuyita n'ogenda teri muntu awangaalira ku lubeerera ku nsi kuno. Kati ngenda kukusaba gwe omukwano gwange ali omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi ekintu kino ngenda kibanyojjera mukitegeere bulungi mu Kiggula Lujje kya leero. Ngenda kutegeeza nti tolina kintu ku nsi ky'olinako bwannannyini. Toyina kintu ku nsi ky'olinako bwannannyini. Ate buli kintu bwe kiba kivuddeko bwe budde obutuufu bukikuveeko lwakuba nti abantu abamu mulina obuzibu temukkiriza nti ekintu kituuse obudde kigende mwagala nnyo okulemerako. Ngera kugamba ng'oyagala okutegeera nti olina kintu kino ku nsi kikyo okikozesaako obukozesa akadde bwe katuuka ne kikuvaako njagala mutegeere ebintu bino wammanga. Mpulira nnyo abantu bangi nnyo ng'oli akugamba nti nze nina ebbuba ku gwenjagala nina ebbuba bibeera ku sayidi y'abakyala n'abambi. Njala kutegeeza muganda wange abantu bangi mu nsi ffenna tuli balalu ffenna oyinza okulaba nti abalalu be bali ebutabika nno mu nsi buli muntu mulalu okusinziira ku guleedi ye wabula waliwo obulalu omutamanyi nti buli muntu abulina eri abantu bangi abasibalina obulalu nga temanyi nti babulina bwe buluwa. Bw'ogamba n'osanga omuntu n'omugamba ebigambo byonna okukkiriza mugenda mu mukwano gwe n'ogamba nti olina ebbuba era osobola okukola ekintu ekikyamu muganda leero kankikusomesa okitegere naawe kyerowolezeemu. Ebbuba buba butemu ebbuba butemu kubanga ekintu ky'oyagala tosobola kituusaako bulabe. Ebbuba butemu olitaddaawo n'akwerogolezaako ng'afuka anaaba mbwe simanyi nti nze nebbuba ku kyenjagala nkola kyenjagala. Ebbuba butemu ebbuba buba butemu. Lwaki? Omuntu gwakwana obulungi ne mwewasa
bwemutuuka okwawukana notandika okunoonya butya bwemutuusaako obulabe oba okumutta kitegeeza oli mulalu nkiddamu abantu bonna basinga obungi mu nsi balalu omuntu oyagala okutegeera nti omuntu kasitaga nti nze nebbuba era asobola n'okukola ekintu ekikujja ku kutegeerako ne kikugaa nti omuntu gw'obadde osinda naye laavu kati owulira agenda kukyala n'okwata ennyondo omukube oba omukube omukwata akabadya oba omwokya amazzi oba omwokya asidi ekyo liba butemu si bbuba buli kasita osanga onaga nti nze nebbuba naye omwagala nnyo dduka oyo mulalu nkiddamu omuntu yenna kasita gamba nti yayina ebbuba oyo abeera mutemu abeera mentally disturbed teri muntu ne bwobanga wakwata ssente n'ogenda n'oyanjula omukazi the moment omukazi akugaa nti munenze laavu sikyalina buzibu na laavu eweddewo omuntu mutaagende kubanga tebakuzaala naye ate era tomuyinaako to owninga bulamu bwe buli muntu owninga obulamu bwe just love between a man and a woman is just an agreement which agreement reaches a certain extent and it expires. Sometimes is renewable, sometimes is not renewable. Nchidam laavu ndagaano wakati w'omusajja n'omukazi endagaano yeetuuka ekiseera neggwaako endagaano esobola ogirinyuwinga oba osobola obutagirinyuwinga kati woolabira omuntu nti mulalu kwe kugamba mbu nze nebbuba gwe njagala asobola omukola kyenjagala that is total madness ebbuba bulalu butemu oyita kikulyangako era omuntu obanga omukwala nakugamba munenze nno nkwala nebbuba bw'omaliriza emboozi eyo dduka n'engatto zikwate mu ngalo bw'abanga mukazi yakigambye bw'omala okwogera naye n'essimu ye gibulookinga tomuddamu bw'abeera musajja n'akigambirawo n'essimu ye gibulookinga odduke oyo mutemu naye oba takigambiddewo muntandikwa ne mutandika okweyagalamu n'otandika okulya nga yerogoza nti nze nti nina ebbuba kati njala sooka kukubuuza ekigambo kimu gwe ku bbuba ly'olugamba nti olina ebbuba oliyita laavu singa mu nsobi ofuna ekintu ekikyamu ku mukwano gwo nga tokitegedde nti kituufu n'omutuusaako obulabe oluvannyuma n'okitegeera nti kyadde kikyamu ogenda kukola otya ng'omaze omutuusaako obulabe omuntu yenna akugamba nti ayina ebbuba nkiddamu mutemu ekintu kyoyagala tosobola kituusaako obulabe okireka ne kigenda era mufubenga nnyo okulaba nti ba ex bammwe temubagulako ntalo lwaki abantu batuuka ne bakoowa nga ye alina okumuvinga oni n'oba omukazi omugula buwumbi kasita omuzalamu omwana oba omwana abuze n'owulira nga temukyasobola kukwatagana muleka agende kubanga tayimu eba etuuse temwesibanga ku bantu naye nkiddamu nti bw'osanga omuntu nagga nti ye alina ebbuba suulawo by'olina dduka oyo mutemu ababeera babayita ba psychopaths temukimanyi babayita ba psychopaths abo babala balalu nkomekereza nga mu kigulalo gikyalero nti omukwano ndagaano wakati w'omusajja n'omukazi endagaano eyeetuuka neggwaako bwe gwako musobola ogirinyuwinga olumu egaana okulinyuwingibwa amba mulina kwawukana nga babigo wabula omugjamu nti nze togenda kunjawukanako ngenda kutta ng'omanya nti wadeetinga mulalu obadde oyagala mulo nga tokimanyi kubanga omuntu bwaga nti sikyakufiiringa nkooye omuntu aba akooye bw'oba tokitegedde then kiba kitegeeza nti mugenda sigala nga mwetta mulowooza nti muli mulaavu kumbe muli mu butemu bwanjawulo buli muntu mulalu abantu balalu ekyo nkimaliriza ekigwalo gikyaliro bwe kisanga nga onookitegera kitegeere bw'oba tokitegedde mukama yamanyi nze ogwange ngukoze ekigwalo gikiwedde tutandikire wa omwagala tutandikire okusookera ddala njagala okwagaliza baganda baffe abakristaayo n'abakristo mwena okwetola ensi yonna njagala baagaliza amazuukira ga yesu kristo amalungi buli omu gy'oli afunye ekyokulya natakifunye mukama akingiriza ensi bwetyo naye mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba olwaleero njagadde nnyo reverend father ono oba omupaatiri atambuza ekkubo ly'omusalaba ng'ayogera ku njiri y'okutulugunya n'okuwamba abantu abatalina musango n'okubateeka mu makomera ku bwerere musajja wa katonda wonna w'oli mmanyi bajja kutiisatiisa olumesegi gy'ofulumiza naye kyekiseera twogere ku mazima
bw'obanga oyimiridde ku mazima ne Katonda ogwoweereza ategeera nti omuntu ayogedde mazima. So omusosodoti ono obaka ono bwatambuza bubadde bulungi nnyo waliwo tutandikidde olwaleero. Nga waliwo abantu bangi abasalirwa emisango egitategeerekeka, abakwatibwa naye nga n'ensonga eziboogerwako tezimanyiddwa. Bangi bali mu makomera tubalambula naye nga n'ensonga emutwaziza mu kkomera tetegeerekeka. Njagala kubagumya abantu abo bonna abasibiddwa obwereere be bamye ebbeiro ti nga tutambula kaakano okukwata ekkubo ly'omusaalaba tubasabira Katonda waffe abawe obwenkanya, era tuvumirira abo bonna abakwata abantu abo nga tolina bujulizi n'obawaayiriza n'obateekako ebisangosango olwa influensi yo olw'ebyobufuzi, abantu abo ne babeera mu kkomera nga babonaabona. Tuvumirira ensonga eyo ng'ekkanisa era twegayirira Katonda abeeko kyakyusa mu ggwanga lyaffe lino. Alright. Tweyanza nnyo Reverend Father buli kimu okyogedde Mukama akuwe ky'osinga okwagala olw'ensonga nti ffenna tuli bayise akuwa yagiviira tuli mukkabukka. Alright, buno obubaka bugenda abantu b'e Masaka mwenna. Njala bategeeza nti omukulu obaka nsooka empisa wakalango kano. Gwe wenda Munnayuganda tutuuse mu kiseera ekyakazigizigi ekyakalulu. Gavumenti yabaseze ti bahabulwa ne bambeeyi ababe b'ebitundu bagenda tutwala nnyo omukisa okutimbula ebipande bya National Platform ne bya President abeesimbye bonna ku kkadi ya National Platform naye ng'ebya NRM teryabijjayo. Kino kyerekedde e Masaka ne mu Kampala. E Masaka omuntu atimbula ebipande bya National Platform ebya President n'abo abeesimbye ku kkadi ya National Platform bamuyita Sennabulya Anas. Amannya ge ye Sennabulya Anas y'ono wano. Ab'e Masaka mwenna omwami ono yatimbula ebipande ebya National Platform oye Masaka ebya President yabitimbula. Amannya ge mugawulidde bulungi nnyo y'ono era alinga endagamuntu yenga bw'afaana endagamuntu yekwate bw'afaana yo Sennabulya Anas. Naye ate Katonda talya nguzi. Katonda talya nguzi. Katonda talya nguzi. Lwaki talya nguzi? Omuntu bakutumira erinnya lya Sennabulya ne bakuteekako erya Anas kiba kitegeeza nti toyina makulu. Kale mukulu Sennabulya Anas ng'oliwo Masaka otimbula ebipande bya National Platform ya President yakutuma erinnya wattu yatwanguyiza okutegeera entegeerayo n'ensaasaanya y'obwongo obwo. So mwenda bwe Masaka mutegedde omukulu atimbula ebipande bya National Platform ye Sennabulya Anas musajja Muisiraamu, ebisigadde byonna Allah amukulembere. Kale basinga obungi mwena bwe twagala tugende kye mwagala naye tujja kugendeyo kansooke mbuwa information eri mu kitabo wano then tulyoke tugende wali wa edi omwagala bulungi nnyo. Mpozi for reference nabadde mbagambye okubalaga ku kyabadde Mityana kankibalage katono nnyo then tulyoke tusimbule ku kyatuleese ekyabadde Mityana. Abaana balina owa SFC abakuumi abalonzi ba NRM. Bana ebeba balonzi ba NRM balina n'owa SFC abakuuma yoyaawo. Ate musajja yagera kujja Mityana abalonzi we bali batuuse dda abaddala SFC oyo yabakuuma wekutyo kujja Mityana wano tulina Mityana